Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako nnaku olwaleero ne tulabe enfumba gy'ofumbamu ebiwuuta ebyo bayita ebiwuuta. Ebiwuuta ebyo batera bitunda 1,000 buli kimu. Bye bayita ebiwuuta. Ebiwuuta babisiikira nnyo mu butawuni wamu ne ku makubo mu butawuni. Kati tulabe enfumba gy'obifumbamu, ensiika gy'obisiikamu ne bibeera biwoomu. Teeka essefuliya ku kyoto oba ku sigiri, teekamu kaabutto, bw'omala teekamu obutungulu nga bw'olaba. Bw'omala oteekemu ka galiki, bw'oba osobola ofuna galiki beera ng'oteekamu akatonotono, kisinziira bimeka by'ogenda okufumba. Oteekemu n'ennyaanya, nze nfumbye bya mutwalo, ebifi 10, buli kimu kiba kya 1,000. Ennyaanya bw'omala oziteekamu, oteekemu kaloti wamu ne green pepper nga bw'olaba. Kyenkola ky'oba okola, ogenda kufuna enva ezigenda okuwoomera. Ebiwuuta bino biwoomera ddala bulungi nnyo bw'oba obifumbye bulungi. Kati tuteekemu kaloyiko mu biwuuta 10 oba mu biwuuta eby'omutwalo, taddemu kaloyiko ak'ebibiri wamu ne kasimaati ak'ekikumi. Akanzaali kasimba tokamalaamu, tabulamu nga bw'olaba. Tabeera ng'obitabulamu ebirungo byaffe. Tuli mu kufumba mpuuta naye bye tuyita ebiwuuta. Teekamu otuzzi totwerabira. Ebiwuuta bino n'omunnyo oguteekemu, twerabira munnyo. Bw'osanga ebiwuuta bino nga byasuzeewo oba ng'olya bisiikira nnyo ku kkubo, osobola okusooka n'obiteekako mu mazzi nga waakabireeta. Teekamu amazzi mu birungo byaffe. Kati oyo ye supu gw'osoosaamu, n'oluvannyuma beera ng'oteekamu ebiwuuta byaffe. Ebiwuuta bino bw'oba nga wasanze oli yabisiise dda, kikulu nnyo sooka obiteekemuko, biteeke mu mazzi ebbali awo, bimalemu eddakiika nga 2 oba 3, kisinziira budde bw'olina. Bibaako engeri y'enfuufu, kuba jjukira batera nnyo bisiikira eyo bbalibbali, mu makubo gaba ga nfuufu. Kati bibaako nnyo enfuufu, sooka obinnyikekoko mu mazzi, n'oluvannyuma obiggyemu mpolampola obiteeke mu supu waffe nga bw'olabye. Naye nze mbadde naakabifuna nga baakabisiika. Byebyo tulabye enfumba gy'ofumbamu empuuta bye tuyita ebiwuuta ebibeera eby'olukumi buli kimu. Mu kyalo twamuyitanga kamonko, bwe twamuyitanga mu kyalo eyo e Masaka. Bw'otyo bw'oba ofumba enva zaffe ze tuyita ebiwuuta bigenda kuwoomera bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.